okuvuba oba n'ateeka akatimba ke mu nnyanja avube agenda okusikayo asanga mirambo nga gye giri mu katimba mu kifo ky'okukwata ebyennyanja. Yagambye nti mbadde sifaayo nnyo ebiseera ebisinga obungi nga bwe nteekayo akatimba n'ensiŋŋaanamu omulambo gw'omuntu nga mukulu nkireka kubanga ekyamazima kiri nti abantu abakulu badde batambula nnyo naddala ku lyanja eryo nga baagala okudduka okugenda eri mu Europe, naye ekisinga kati omutuyisa n'okumuyisa obubi ennyo kwe kuba nti atandise n'okusangamu emirambo gy'abaana abato. Agamba nti amawanga abantu gye badduka okugenda gye bagenda badduka okutawanyizibwa amawanga gaabwe, obwavu obuyitiridde okwononga kossa ate n'embeera ey'obwavu buyitiridde n'okulaba nti baagala okugenda amawanga gali aga Europe. Abamu badduka bya bufuzi ne mu kudduka ne baddukira ku maato, ekyamazima agamu gaba gatise kabindo era bafiira mu mayanja ago ag'enjawulo nga badduka okulaba nti bagendako oboolyawo abamu zita green pastures. Kakati yoona agamba nti bannange kimpitiriddeko, mbadde maze ennaku nga 3 naye nga buli ngenda okuteekayo akatimba ngenda okukajjayo nga kuliko omuntu oboolyawo ate nga yagidde mu katimba so nga si kyennyanja. Agamba nti naye ekyasinza okunnuma kwe kubanga omwana omuto omusisinkanamu mu bino omwana oboolyawo talina musango. Lwaki abaana batuuka n'okufa nga badduka okugenda mu mawanga amalala ag'enjawulo? Bantu bangi badde bavaayo nga bategeeza abakulembeze b'amawanga aga Africa nga bagamba nti ekijja abantu mu Africa batwala mu mawanga gali ekyamazima mukimanyi bulungi. Amawanga gammwe mugakulembera bubi, amawanga gammwe gajjudde obwavu, abantu banoonya engeri gye bayinza okufunamu obulamu obulungi. Abantu badduka mu Africa ng'ekibaddusa bakulembeze babi, banoonya wa we bagenda okusinkana obukulembeze obulungi oba embeera eyeeyagaza okufuna ku bulamu obw'enjawuloko. Kakati kyekibaddusa naye mu ngeri y'okutambula oluusi n'embeera ennunga mu nzibu ebyokufuna visa n'ebirala ne bagamba nti nedda ketukozesa eryato oba olyawo tusomoke, naye embeera teba nnungi olw'ensonga nti era twadde eribeera chip naye ate babeerako bangi nga batikiddwa kabindo ate mu mbeera ereetera okulaba nti 1, 2, 3, 4, 5 oluusi bavaako, abamu ne basuulibwa mu kabenje akamu ne bafiiramu n'okufiiramu okukakana ng'ate bano abavubi munnange waba yasudde ebyennyanja bye bwe yasudde obutimba bwe ate agenda okwesiŋŋaana nga kujja akatimba ate mulimu mirambo gy'abantu. Agamba kizze kibeerawo enfunda eziwera. Twetaaga okwongera okusabira Africa, twetaaga okusabira abantu baffe n'abakulembeze baffe okufuga obulungi amawanga embeera eyo gy'olaba ku terefayina erime kubeerawo. Kikubeemu akafaananyi olinnya eryato muliko kabindo kubanga oba oli awo lya layisi oyagala okubaako odduka otuuke ove mu mbeera etali nnungi, naye kati ate n'ekkubo lyennyini lyoyitamu mwana wattu nga si ddungi. Abantu bayaayaana okulaba nti oba oli abatuuka mu mbeera kitali kyangu nnyo. Era omusajja ono agambye nti kinnuma nnyo nti mu mbeera gye ndimu ate bwe ngenda okuba nti ngezaako nga bwe nsobola okuvuba bwe nteekayo obutimba ate ekivaayo bantu bannange ababa baafa, abaana abato abatalina mutawaana nga nabo bali mu mbeera bw'etyo. Embeera si nnungi n'omulundi n'ogumu. Nga nvuddeyo awo njagala okuzzaayo mu lutalo ate olwa Ukraine n'eggwanga erya Russia. Ukraine n'eggwanga erya Russia mujjukira nti Abafirika bakulembeze baffe mu Africa babaddeyoko ne basinkana amawanga ago gombi ate era n'omusajja mukulu owa Modi mwakitegedde nti naye yakyaddeko mu bitundu